Bracket yatega era bigambo Ibulake bye yakozesa bikozesa mu kusaagirira kuba ate yataddeko statistics yazi ulira kino alina gunzi yatadde zanwadde nga note watugobya amapiano bigayi wagoba aba Nigeria Blood watuyamba n'otuwonya aba Jamaica mwana wa mama webale kusitula BBC combination Bobby Wine Bebe Cool Jose Chameleone webale kugana collabo ya Econ P Square Wizkid ne Davido watutasa Diamond Platinumz salute respect star boss kwa bigayi yagoba amapiano one. Now these young girls buno obuwala ekisooka n'oluzungu tekamanyi. You can't express yourself in a language you don't know. Singa yakozeseza Luganda. Ekyokubiri kyayita Chameleone monster kyabadde akitegeera. Ekyokubiri kagamba ke katuukirira Chameleone nga kaagala okuposhinga ki oluyimba. Kino sayimo emikono oba bagifunye oba tebagifunye kitulaze buli mubaka wayimiridde ku buli bw'enguzi kyetufunyemu nga public abenaalemu twekubyemu tochi okulaba oba we can walk the talk of corruption oba twogerako ki njogere abo opposition abalina okukuuma oluggi lw'essente z'eggwanga kubanga opposition ate yo Sayi the final episode. Natusibula sayi yangomera omusale oyingire mbitawo ebyafaayo tiwasibula sayi kuini aduha muthidala bonita okuyingira mitwalo 5 yepe mitwalo 10 emeza yakakadde kalamba hati Maulana ne Raini bakikoze tabawerekeddwako David Lutalo Hedi Kenzo Hajarunda Bero so abakasumba Betina na Mukasa n'abayimbi abalala bangi kokana ne bakomedians abaliko bayi sayi the final episode Gabi Wagidwa Success Motors Sky Peace Tours and Travel Ziwa and Sands Galaxy FM Comedy Store Uganda Afro Mobile Nesanyuka TV Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 97362 Kale kusema official najo sinzira okubanga ate tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti. Welcome to this channel again. Mwebale kubanga ate mu subscribinze bwofuna notification nodduka right away okusobola okubanga tojjola baki tulina. Kale mbakulisayo mu weekend byonna bye mwasobodde okukolako mwebale kubanga ate gye muli. Kale it is a Monday nina junior for roundup weekend roundup ebyagenze maaso mu weekend tujja wano ne tubimenyaamenyaamu okusobola okubeera nga ate weekend tugitandika nga ate otegeera ebitambula ogamba otya junior jendi tubakulisayo mu wiiki eri kati tuba tutandise endala bwe tujja okgenda ng'omwaka tugumalako naye guno gugenze mpola mpola abafunye ebirungi Mukama yeebale abayita mu kusoomozebwa abayina abalwadde bannaffe abafiiriddwa nga omugenzi Gloria omuwala yafiire Dubai omanyi kuzino lu TikTok njiyitako lumagga but it came to my attention nga mulaba ninga kile kati story baddewo story baddewo nga what exactly abagamba Kaweta ate n'abasengo omuba yalina hadiji ate n'agamba nti si Kaweta tekaali Kaweta sayima abantu balwala n'abatalina buweta balwala ennaku zino kansa yeeyongedde ebizigo bye twesiiga ebyokunwa
nina ekyokunwa nakitya era nakoma okukinwa nali ntutte emmotoka yange ogikanika nga baatulo emezeeko olufu waggulu n'ayiwako ekyokunwa ekimu nekikola tukanze ndi addicted ku kyo nina obuzibu bwakyo kyeboozesa ekyokunwa kiri omukyala bw'amala okwegatta nebba n'akinaabayo wansi eyo mbu waddamu ne wawumba bwebati n'agenda ew'omulala tolina kyowulira n'aguma kiringanga seminti w'omutabula mu mazzi era amutukako amutenda kwekuuma nti owaaye nga oli impassable kansa mungi perfumes zetwekuba bintu binyinyi bivirako kansa emmere gye tulya mu buveera mawoteeri waliyo abakyafumbira mu buddeeya oba akadeeya nno kale ne polythene omuntu n'asaanisa akadeeya steel wire omukuutisa n'ataggwa ku bintu ebyo byonna bya bulabe kisegeera so omuwala yalwala Dubai eyo Gloria yali Dubai yali Uganda mantwale Dubai yali Dubai gye yalwalira naye mbu yali mutolosi baba bayita batolosi passport ye company yali yagisigaza naye basondanga ssente awo mikwano gye ne gizirya ng'omulwadde talya naye nga abajjanjabi bwe basaba ku nkoko omulwadde yayoyitezza enkoko atalya nebanumwe nga muli babi wangi omulwadde Gloria yabeeranga ne ssente nga buli ajja amuwaayo nga ziteeka wansi wa piro bamubazanga yeebase omutwe ne bagukola ki ne baguggyako ne baguvuunika ne bajjayo ssente mbwe ezaaliyo omulwadde Honorable Nsereko ne speaker ne bamusindikira kasente mu miliyoni zaali ezo 5 n'akyusa password y'essimu era mbu yagenze okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'alinawo miliyoni ze 9 ng'akooyo okumubba naye nakyazaako omu ku baali abajjanjabi n'agamba Junior teri yabbanga ssente za mulwadde naye naffe abajjanjabi twefiirizanga ebintu bingi oleka emirimu gyo n'ojja otuule mu ddwaliro of course tojja kutuulawo njala olina okulya kaakati bye baleetedde omulwadde bw'aba tabiridde tubireke bivunde nga nakyo olaba kikola sense kinawe kiadingira baatuuka ekiseera mbwe emmere ne bagiteekangamu amalusu mbw'oli agula emmere yajjanga oli n'agiteekamu amalusu abala baleme ejjirya yakomewo agiri so byebyo ebitonotono baali beetaaga miliyoni 20 okumuleeta n'okusasula ebimu ku ddwaliro ne bazira kisa baamuyambye bambi Gloria n'akomo naso okuziikibwa obwabo naye abaana b'e Dubai n'abali mu Middle East mulekeraawo okwogerera abantu abafudde obubi ate bali bamwogererako lwaki bo bagamba mbu abawala b'omu ddungu eyo beeteekamu obuweta ne bafuna abasajja abalina z'essemuddondoli ne babukuba ne busenguka mbw akono kaabula kati nosaba omuntu ayogera such nonsense ani atabu bigambe wakati mu kukunguba Saimo tuganye bali ate gosekera mu kukunguba zende kuwa semudondoli yesesa nabo bakiraba babukuba ne busenguka mbw waliwo omwala kamubulira mu era nkunga abaala b'e Dubai n'abali mu ddungu mulekerawo okozesa obuweta naye kali katuvuddeko scientifically kisoboka Saimo waliwo abasajja abaabala abaana abo tebeepimira bayire obuweta obulina science ono yaŋŋamba ti omusajja asobola okgenda okalumba n'akomawo nga kamwambadde Saimo obuweta bufuuse obuweta buli omu akwogerako lulwe omulala ngamba nti oyinza okugira kali gwe nosobola kajjayo ne kakusuna lumu omwami awangalireyo mu Sweden
bamuyita penge yawoninga abakazi mbobo bakalabula obuweta. So kakati wakati mu kukungubagira Gloria wabaddewo namungi w'omugambo kusaidi ya Gloria kibi abatambuze omugambo please mbwe abamu era mbwe abawala bali e Dubai mbwe okwegatta kubafuukidde okukola ki bakola eki bakazi ne batuuka n'okwegatta ne bakama baabwe abawalabu bakyala baabwe ne bategeera nti omuntu ono anjagalira ki omusajja. By the junior come to talk about that. Emyaka nga ebiri emabega naye nakata ebiri oba esatu omwana yampeereza ka video nanga Simon Munyambe mutuyambe mwogere ku bintu bino kubanga obuzibu bwe bikola nti bali abawalabu bo junior bwamunyiiza talina wajjani junior naye omuntu kala ya junior yiwasanga omuntu nga ali mu kala ya junior osobola okusafalinga ku byotakozebwa kuba oli muki muddugavu. N'agamba nti abawala bava mu biyumba we bava mu biyumba ne bafuna abavubuka ne bapangisa oguyumba nga gunene kati oguyumba ogunene abawalabu bali babba mwe bajja kati bana abakazi we bakitegeera nti nno babba bafuna bagenda mu bawala baddugavu ye obusungu abumalira ku maid gwalina ewaka. Omwana yakingamba emyaka giringa esatu migana ngamba ekyamazima abamu tuboona naye nga bitubonyabonya ate bannaffe era omwana yampereza ka video nga baana bali bwereere ng'omuwala bw'atudde ku ntebe bw'ati ono amuvaako no bwamuddako n'amuvaako no bwamuddako. Ekyo kyennyini kyoyogedde era abamu ku bo mayinza embeera nnyo ku TikTok okwo bage nti bannaabwe basudde ebbeeyi y'abakyala mbu omuwalabu babagula cheap lennaku zino mbu era omuwalabu agenda agamba sweet but cheap watery but cheap very cheap kati abalabu nabo batandika okunoonya amazzi ate ng'ewaabwe eddungu amazzi gagakutte wansi ne waggulu mu nsi muno muno omuwalabu yatandika okunoonya amazzi mu ddungu eyo watery but cheap very cheap. Omwalabu yafuna jajja amazzi bagitanga batya oasis akafuwosanga amazzi mu ddungu nabusomanga mu bayibuli bwa oasis kati abannayuganda bebeefudde bu oasis mu ddungu awo kyokka ate nga amazzi gabagabira ku layisi so nga bannaabwe bakomplaininga. So byebyo ebimu ku bizibu naye nga Gloria omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa tubasabye nabirabye ku SB Farm zise Kanungu yegasse ku bannayuganda abalala abazze bafiirwa obulamu muntu yava wano okukola nakuyansi n'anoonyako obulamu ewalala era ne gye yalaga nga naye waliyo ebizibu byaki ebizibu byayo. So let us not be judgmental. However, let's pick the smile anyway, which is actually an lessons to speaking. Ya lessons sobolo zipekinga nga tetuvodde nga tetuwebudde ddembe lya muki naddala omugenzi alina family nabe bana family nga bambi oba kyogenda okwogera tekigattako nnyo naddala ng'omuntu afudde kiba kirungi nnyo. Manyi Simon abantu ebigambo bye twogera tobeera ku pisto tewali akkaka osobola osirika oba tolina byakwogera bangi nnyo basirise oba kola research ofune ebyokwogera bandibadde nabesi naye ng'oyo mwana bambi yalwala sina byabuweta yalwala ng'omuntu yenna wakolaki walwala kati agamawanga ago ga United Arab Emirates galina ku bujjanjabi obutali wano eri bakumonitalinga ebyuma weebiri kwabadde n'abaleeta narrative mbu banne bamuteeka piro ku nnyindo mbu bamutte mbu batokegamba omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno. Please keep your nonsensical talks. naddala kati nga bambi family bakyakungubaga buli omu abeerako n'ababe. kale ebyo nakyo kyabadde mu weekend bannaaye tubasaasiddeko nnyo abo nga tuvuddewo biga yalanze ekivulu ewa cricket oval ima posta nga wadde njagala gikulaga
Big guy. Ono Big guy live abiri nga 7 December omwaka guno. Via ordinary abiri. Ebiri. VIP 5. Tables Big guy. Aranze ekivulu. Mpa post ya Ibrake Mukasa. Ibra kino kyokola. Ibrake Mukasa simanyi kigendererwa kye. Kubanga Ibrake Mukasa bwe yategedde nti mwami Big guy Alayaz Ibrahimu Mayanja ayina ekivulu ku cricket over yagenze ku mutimbagano ya African #1 platinum selling record label mbu Big guy yasinga label oba erinnya oba brand mbwesinga okutunda mu Africa. Big guy nanyini brand esinga okutunda mu Africa. African is number 19. Mu Africa kwata kya 19. Uganda's number 1. Mu Uganda nga yasinza. The world is number 700, 600, 96. Big guy musi yonna akwata mitwalo 7,696. Uganda yokele erimbaza mu bayimbi wakakadde kamu. Wabanga mu nsi yonna ali mitwalo 7 taba bubi. Namana the king of Afro-Ganda style. Eranga yatondawo style emanyidwa nga Afro-Ganda. Mbuwadde government yakumye Nambole ne Nakivubo. Naye tujja kujja Erugogo. Oyo nabyogera asinzira Canada si muyimbi. Naye mwennyini eggwanga lyasooka mulemerera. Ekyo made sinakiwabudde. Yali wano. Ekyo made sinakiwabudde. Tategekanga wadde n'omuyimbi n'ogwo Ibrake. Ibrake yategeka ku. Era ebigambo Ibrake bye yakozesa abikozesa mu kusaagirira. Kuba ate yataddeko statistics yazi. Ulira kino alina gunzi yatadde zanwadde nga note. Watugobya amapiano. Big guy wagoba aba Nigeria. Blood watuyamba n'otuwonya aba Jamaica. Mwana wa mama webale kusitula BBC combination Bobby Wine Bebe Kulu Jose Chameleone. Webale kugana collab ya Econ P Square Wizkid ne Davido watutasa Diamond Platinum. Salute respect Starboss. Kwa Big guy yagoba amapiano wano. Kyokka omuyimbi gwe batembeeta Big guy yakabako tyanoonya connections. Inekati na bayamala naze yazefuna. Bayamala nazefuna. Big guy tayina nyimba nyazi hit songs. Ohani. Ataziriwa. Ayino imbara hit song yayina kusala wa Bob Wine. Yokaja ayina. Onzise. Yasala. Edda siba ayino. Ngamwena alemu. Ayina mikono. Agambye tebamukola ki? Tebamufaako. Nze nina abayimbi bempa amagezi nti okuyimba we kuba kugaanyi. Osobola okuddayo Makerere n'osoma. N'otryinga another career. Kati Big guy ayinza kusomanga mulimu ki? Big guy can be a good lawyer. Osobola okuddayo no sacrificing emyaka 5. Teze nabanga asobola okusoma bwannansi. Bwannansi mpozi nga midwife. Ngazaalisa. Big guy tumuwa okuzaalisa abakazi. Mpozi ngazaalisa. Naye ekivulu ke tumusabire. Kwanza Big guy yemuyimbi kwagwe nakuteko mu ngalo nga zigonda. Asobola okuzaalisa. Nene Nakivubo teyayimbi. Kati anayimba nga we yayimba wa. Yangambe Nakivubo yangaba sulwa muntu alina obbeerawo. Bulandi y'amaanyi. Not as such. Naye agamba nti omuyimbi otukataye muno osobola gamba kati ya. Record ye in the last 3 years Big guy ajuzaawa. Ante tubaddemu omanyi bagamba nti tiimu eno ebadde esamba etya weetuukidde ku final. Kuba kwe musajja wange. Nedda si kuba bukubi. Big guy ze nandirowooza yandifunye akabaala.
Kalifu yogena mu cricket over again wali mu kabala kali wagulu cricket over. Akabala kali awo kawempe we babeera ku Vegas ne batikiti. Owa ku Vegas wala ne wali ku Power King. Olaba Chumi yajjuzaawo. So nedda so. Chumi yajjuzaawo ku bantu 100 ago. Tusageza juigayo ku Chumi etonkola bintu bya kisiru vote na. Ani ow'amaanyi ani omunafu. Chumi yajjuza Power King. Antugiraganya Chumi ku big guy naawe. Ati ne big guy ajejjuza. Big guy agende ku Power King. Naye waba agenze ku cricket oval. Nolaba ne Salongo Siraji yagigenze tona mimi gweta. Abantu Kayato ozombi. Obato oyo yavuddewa ozombi. Omanyi Uganda eno olaba limu ebintu. Lweji akamala okuba cricket oval ye. Tuli ku celebrating nga celebrate. Salongo Siraji gye. Oba tesa kwetesa. Salongo Siraji gye jala na cricket oval was ali serious. Kati gwerindo zombi. Shifula enamusanga ngali afene. Ne atolaba ozombi na malafuna concept enungi. Nagamba buli omu mujje babiri buli mujja ne shifulawo. Ara ozombi bajja kujja. Kana era si yategeere nnyo. Omanyi kakati eggwanga we lyatuuse nga bozombi beba celeb. Kubanga kati ozombi wabayo ozombi oluyimba lwe lwakutte erimba lw'amaanyi nnyo. Olabyawo abambadde dresi nga bayimba Shifula be baakyawa bonna. Shifula erinnya mbadde Siriwanga Budde naye ozombi yatunze gamu kumanya g'abasiraamu agaali gaadibizibwa ga Shifula. Naye kati yakomyewo kati trending nga number 1 ku naming list. Naye omukazi nga Shifula kati bashifula be baliko. Shifula twasemba kufuna Shifula Lukwago. Kituufu. Twasembayo funa. So big guy katumusabire. Naye wama big guy nkwagaliza birungi berere bro. Tetwagala kumala mu maanyi naye ofuna bobo ofunye. Nata solo jje ku. Kwa kati Fikifa Mike ayina ku nnyimba. N'abantu tebajja. Bali batono. Kakati hiti Really, my brother Mayanja Ibrahim. Bobanga really. Na ategeke. Ategeke. Tunawe ebinavuddeyo. Kale. Ategeke. Awako biga ina utuvuddeyo tweyongerayo mpola mpola. Tuleleka million batufike tuve mu break. Kati soke mu chameleone. Munnayi waliwo audio eno gyembadde njagaloso. Owai kati tunagenda mu audio kansukenzeko sound. Nakowe ebizibu ku kyalo kuno. Video eyo wagirabyeko. Kati ono baani yamututte ne Dubai. Banne bonna bambadde. Yatidde okulaga amakudde. Ne bana amalira gabama. Kale mu bonna tewali ayambadde ng'oggyeko ye. Kina tagapamamu. Tapamamu ono mazzi g'abaana. Nibi binia. Ayinza okugapamamu kuba wansi ndabye yeeyambudde. Kye kyamutiisizza okweyambula waggulu. Ate tegaali gopula. Tekiri kompaluza lyadayina okweyambula. Nga yakabaze. Naye neebuuza. Ani yagamututtemu gapamamu. Abazungu bonna beeyambudde. Abantu nabo kutwogezaako. Laba no wagabuukira buukira. Baali bagenze kugaali bagenze buukira mu mazzi. Obuteeyambula. Fonna ade bajja gafuluma singa yeeyambudde. Babadde bagafuluma. Ojjukira firimu y'omukazi omunene yava eri waggulu mu mazzi n'agwa mu kasumi mpuluka abaana abato. Waliwo Kibeya bakiyita panda. Kinene bwekiti. Kirungi nnyo omuntu okumanya obunafu bwe. Kinnamwagadde. N'otegendera ku bandi wagon.
Mutagendera ku bandi wagon. Gundi yeyambudde naye kanneeyambule. Webale nnyo. Kale kakati awo tuveewo. Owai, walopost omuwala odigima lyalo owuliremu wano. Eriwa maama. Omuwala byavunana Chameleone nga sibikula buki. You are a liar and you are a manipulator, motherfucker. To do that. You are a fucking rapist. You are a liar and you are a manipulator, motherfucker. You attacking me yesterday. Didn't you have a solid reason as to you had to do that? You didn't have a solid reason. But today I'm going to expose your lying ass. We took Mkazua Kufuma. Now, you deserve every bad thing that's coming your way. And your fucking end is coming, mother. Your fucking end is coming. You're a monster. You're a monster. Chameleone, you're a monster. You're a monster. You're a rapist. You're a user. You're a manipulator. You're a liar. Kigambo mwana nga akiddinganye nnyo. Chameleone, you're a rapist. You're a monster. Yabdeo n'agamba bw'ati, Chameleone is a rapist. For even this, for the project I did with him, he wanted me to FUK him before I did the song. That's why he refused to promote the song because of him rejecting to make me a property, not claiming me in public, but using me in public. Now, he made me believe that I had a problem whole time he needed therapy. He made me believe I had a problem whole time he needed therapy. He has attacked me today because I still refuse to have sex with him over a song he asked me to be on I Pray. Only an rapist with him. He wanted to, before I did the song, why he refused to from because of him rejecting it to make a property and not claiming me. No Luzungu tachimanyi. He made me believe I had a problem all time. He needed the therapy. He attacks me today because he has to pray because he can see the truth, not his own son's granddaughter to be with guys. Please, legend is running mad. Let us. Now, these young girls, Bonobuwala, ekisooka n'oluzungu tekamanyi. You can't express yourself in a language you don't know. Singa yakozesezza Luganda. Ekyokubiri kagamba ke katuukirira Chameleone nga kaagala okuposhinga ki oluyimba. Kitegeera. It is this girl who came looking for Chameleone. Kitegeera. They wanted to do a song together. Actually, it is this girl who wanted to do a song together. Ne balukola era oluyimba lweru. What is the process of making a song? Oluyimba tebalukolera lunaku lumu. Nze mbaddewo mu video z'abayimbi ne ku recording ennyimba. Kitegeera. Tosobola gamba nti omuntu gwe kati you can't tell me nti bano abantu bakeeraba. Omwala ne Chameleone ya strangers nti besanze mu bbala bana abantu bemanyi. I don't know why when people have disagreements these days they tend to believe until they will play a victim card. Nenga boddayo mu chronological fe ba investigator tuzaya akatambi emabega. Bodde akatambi je byatandikira. Nti Simon e Junior bamaze banga lyenkana kinga bakola. Segera. Obutakanya bubaawo bayinza okuba balina obutakanya. Segera. But women these days nga sinabana kutuukawo eri abantu sayima abantu okirira. Nakuwa sente nagamba Junior njagala promoting. Sente nozikwata ogenda okusanga tulina kyo promoting. Olinga esente azikwade nga kyo ngenda mu promoting coach. Nino webuuza omuntu ono mu promoting coach. Mu butufu nga tekiriiwo. Tamanyi kuyimba. Taliko mawulire. Ye yennyini atulanga ekitagasa
ne bwona agamba abantu tikale ayambala bulungi tayambala bulungi is a typical idiot looking for name. Kati gwe no barabalamu brand yo because Saimo this is an industry. You bring products. Buli woleta product eri half baked. Nawo omutindo guguba gugwa. Buli woleta abatatuukiridde kulabwa nsi nti ensi kulabe kiki kyoguza ensi. Kati nange akupromotinga ki affectinga. Nodono ogamba omuntu oyo you know what? Sikyalina byaki sina byenkupromotinga. Binonyeza byembuze. Naye tudde ku next point. How am I going to refund you? Sente zonzi zantya. Oba kola project erimu ku magezi. Bonakola oluyimbo ojja kuŋŋamba. Segera olutegerekeka. Kati bo kye bakola badda mawulire. Gundi yanziba. Gundi tanjagaliza bakubba gwe bakubba oyinaki. Gulaba gwe babba. Otunya n'okola ki? Kati omuwala ono baba yakola oluyimba ne Chameleone nga bafunye disagreements yanda because akuleteramu kino nti yagaano do promotinga nga Chameleone ya promotinga luyimba ki luliwa they have produced a music show now nga nezize nyini Chameleone zimulema promote kusimu kuva wa Chameleone ntitaba kunzanya ku luyimba lwa I have never had a phone call of Chameleone telling me to promote him and his song ebanga limaze mawulire. When other musicians bakubira esimu nagaba nyimba za Chameleone zekola zokka. Chameleone doesn't need a promoter, Chameleone doesn't need a manager. Chameleone has made it in life nti erinnya limusinga n'obunene. Waliwo abayimbi ng'ennyimba ze zibasinga obunene. Nti bakuba oluyimba lw'omuntu loga oluyimba lwogundi yakulukola ki? Kati waliwo omwala yayimba kiki kyewandiisa simanyi nini simanyi muganda wa Mulongo Sala. Muganda Mulongo Sala kati ate kwe naluwulira ku program ya Mulongo Sala. Alukuba ate kati wamu kingambi alukuba. Wagenda mu bbaluwa n'alukuba bw'abajja. Very nice song. Kiki kyewandiisa n'omwala yaluyimba simumanyi. Muganda nange nyali nvudde mutwe muganda wa Mulongo. Kakati n'olwekyo abayimbi abamu bayina ennyimba. Ngwe oluyimba lwe lwasookayo ki omuyimbi. Ne wabaawo ate ng'erinnya lye likulembera ki ku ssaawa y'olwaleero Chameleone bw'ayimba oluyimba oluli vague. Tuluwa platform ne tululiza because he has done it so many times. Omuntu buli wakola ekintu ekiri exceptional for okumala ebbanga kifuuka part of him. Waliwo abantu wano mawulire ng'ajja kulimba okkirize. Ng'aleeta story n'alimba abantu ne bakkiriza because alina pedigree. Kakati ono omwala talina linnya. Afunye disagreements n'omuyimbi star because ne Chameleone alina ensonga lwaki waliwo obutakkaanya buno. Obutakkaanya buno buyinza okuba tebuva ku because when did you bring out the rapist card? Ne card eyo nze y'abakazi anyway sigaye abakazi bakwatibwa ne mama card eyo bankako mu Chameleone musajja wattu ali very weak. Chameleone asiba malwali. Tumugamba kuli atafuna amanya atagakwata omukazi. Omukazi w'omwala yali ngawe yakwata aliwa. Chameleone munafu. Musajja tu omuntu yange empewo egenda mufuwa. Akwata atya mukazi gwe. Obuno yali agala okukwata Chameleone. Omaya bakazi balina ekintu. Alina oluzungu lukyama ayinza okuba yali adaga my wanted to rape you. That's why Saimo bwe mba nyenda kwebaka n'omukazi. Ndikodinga kapati ako nga yansomololwa omusipi. Okola otya. Okikola otya. Bwenti. Nemuga asomolula. Okwetangira binaddirira mu kooti. Wagambira nti yankwata mu kwa my road. Ono ddala nze namugamba. Yeyaggulira empologoma ono gwolaba. He opened up the cage. Sigala yagiguya teyani mutuziza. Now how do you open up the cage? Empologoma nekotosaako obuvumire noga it is the lion's problem. It can't be its problem. When will men live above this sympathy, this female sympathy card of rape, of lack of sex consent? Waliwo nekyo. Nebase nesakkiriza. Kati ebyo ne rape byawulo. Tusooke tuteekewo amabaluwa ag'okusayininga nti kati nzikiriza. Sexual assault.
mbu yankwatiridde. I don't know whether okwatirira is one sided. Ani naffe tunaava ntuleta list y'abakazi abatukwatirira bannaye. Nze sayima abakazi bankwatiridde. Waliwo omukazi akwatirira Junior n'ogamba n'avaayo nti anenkyogera. Waliwo we natula mu taxi. Essimu y'omukazi neegwa magulu gange. Nampisaamu omukono bw'ati. Sina we namuloopa. Wanyumirwa kyakuyisa bubi. Wanyumirwa kyakuyisa bubi. Gwe towulirangako kasitole. Twaliwo omusajja yali adduka ku makya bino bye tujoginga abakazi ne bamulwepinga. Bwe yaloopa ku poliisi enkya abasajja 12 baddukira ku baddukira ku luguudo lwerumu. Lwakuba ekizibu kyasajja kye tulina kiri ekintu kimu. Eyo elementi ya kale baba akukutte ani yakusitudde wabadde. Ekyokubiri omuntu akuleetera business n'omuwa ttaamuzizo. N'omugamba nti madamu saagala kunsasula. Njagala twesasule mu ngeri ki? Endala. Segera sigaza sente. I don't know why Ugandans think that everything you bring should be measured in money terms, monetary. Sente. Ati fena tukolerera sente bwe buzibu. Nedda waliwo ate ffe abakolerera ebirala. Simon ekazi sava lyagala kulanga. N'oligaba madamu ze luutu zo mu mwezi ojja kumpangamu luutu 4. Mama Nganti buli week. Ate obulango wange wa bbeeyi. N'omuwa receipt. Kale musasula pakumpa akunzijjamu oba akujjamu. Nonga madamu nze sooka onzijjemu. Ntati Junior mbadde mmanyiyo n'akolera miliyoni emu nti saagala sente. Njagala kati ggwe. Nti ate nze onjagazaako. Ntati Junior kati onjagazaamu ki? Ntati akati madamu tusobola ne kooti ekigamba. Bwe mugenda mu kooti ebawa opportunity okuteesa wabbali wabweru wa kooti. Ne mudda wali ne mugamba nti kakati tukole ki? Naffe tusobola okuba ne agreement. Enzikiriziganya. Etali ku business. Naye nga nkuyisizaawo ki? Business. Nze abakyala bangi mbawa option eyo. N'omugamba ati nze nangira obukadde obwo. Bubiri. Nagamba sibuyina. N'omugamba kati ataano genkujjiddemu gwe abanzijjamu tugabaliraawo. Ze luutu 4. Jabiri mu 5. 15. 10 ki? Si nyingi sente ntono. Nompaayo ki? 5. Business netambula. Kati ne waraka miliyoni yakasabiriza. Why did this girl didn't bring these grievances? Wali nga nolimba lwafuluma dda. Kati yamusaba lufulumya yamusaba lutandise. Because agamba yamusaba terunaba. This is saying bamusaba nzirizaayo wali nsome. Kubanga kituufu. Omuwala banga bakusabira wali lwaki ojja kati. How kokushiwayo nteyamuwa. Ekyo nakyo kiri awo. Kubanga kiyinza okubanga just ali disappointed. Look at this lumpen girl. Wanagamba Chameleone is a rapist. Even the project I did with him, he wanted to simanya to F me. Before I did the song. Before she did the song. Yali agala Mulia. Kakati the song has proceeded. Nga lufulumye n'okufuluma working together omuwala atanyega. Naye ate nga tukyali awo Chameleone musajja mugumiikiriza. Bw'aba Chameleone kuva ku ntandikwa yali ayagala nakkiriza audio n'efuluma naye ng'omwana tannamugjamu. Anti eno statement. Eraga nti yamusaba batandika. Endagaano kye yali awo batandike nga tamuwadde. Era waba Chameleone yasobola okukugumiikiriza ne mukola audio nga tagaanye. What the girl is trying to bring out nti Chameleone ayina amaddu. Semaddu. Woba ogamba nti yakusabiriza before even the song. Kwa yandi tugambye Chameleone yasabiriza promoting oluyimba. That makes sense. Ate agamba nti yamusabiriza bw'atamuwa ne bakola audio ne video kyova Chameleone nti yagipromotinga. Kakati Chameleone mu kwogera kw'omuwala wanted yali agala kulya muwala before everything.
kiki ekyali awo ku nzekerezeganya oluyimba lutamu Chameleone ne bamukirina audio n'efuluma ne video kati omubanja buta promotinga oya mwana akwatako era ino okubanga waliwo okuba nti waliwo ka consensus era mu kino bwe kibanga kituufu ko omwala ye yeekubira mu muzannyo gwe you can't fight somebody ng'ate waliwo ebirumira in the game. Kakati nga bwe banegotiatinga ne Chameleone wali mu ntandikwa era ddeyo banegotiating badde wali bateese badde bateese nga bwe yamukkirizisa okutandika oluyimba nga tamulidde kwa musajja atu Chameleone siraba n'amaanyi ga kisajja gayina kati tagalabika tumugamba Chameleone lya nwaddaloozi haddemu kumaanyi musajja akoze yakulwepinga oyo Chameleone olaba akyakuba abantu amaanyi agajja musajja yakamala ava mu bizibu yakamala okuzika muganda we ng'ojja omuteekako such a statement kati ze buno obuwala mbumanyi bujja bwereetaleeta Junior, I'll give you some as long as this project is successful. Katoweza dokusa oluyimba lwagaana okutambula lwagaana olaba Chameleone yakola ennyimba ne bafike Gaza nezikola what about you y'oluyimba luliki ndulabyeko awo siruwuliranga nako nange ndulabe guno abawala abamu balina ebisiraani yes abawala buba bwayitayitaddeyo mu basajja nze waliwo omuwala yajja naŋŋamba Juni yazaalaamu omwana abeere mugezi nga ggwe nemugamba madamu ne bwe neebaka naawe nenkutula kondomu 8 nawe oli musiro ate omuwala ayagala omuzaalemu ate oba oyambala kondomu nejuni omanyi bazaala omwana kondomu ezimu ne babuzaala bati kimete nawe katumanyi bazaala like nange nno simanyi we bateeka gano ganzi babu wenatera obubbi bw'abakazi ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $3,500 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June okumanya ebisingawo kuba 0759 mwenda 3 musanvu mukaga musanvu oba 0785 5 mwenda musanvu 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda to emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. ne banjabo ministry y'ebyobulamu nga bane wamu ne USAID banaffe ba PEPFAR bakutegeeza omuntu ng'oli HIV positive ate ng'olina sukaali oyinza oba olina pressure n'endwadde eziri chronic bagamba nti nno bakuteereddewo enkola kw'osobola okubira nga ate ofuna eddagala nga togenze mu ddwaliro wali wobadde olifunira bagamba osobola okufuna eddagala kati okuva ku pharmacy ekulinaanye ogenda kukola otya awo ofunira eddagala ogenda kukubira barafa ba ministry ku simu eyo basobola okubira nga bakugayidinga ku ngeri gy'osobola okuba nga ate ofunamu eddagala lyo. Eddagala lino era ARVs n'eddagala eddala kwe kuba obulamu bwaffe bw'otalimira kitegeeza nti nno obulamu oli mu kubukendeeza kaakati fe okulaba nga tomiisinga ddagala lyo
ng'olifunira okumpi naawe wooli obulamu bwongera okubanga ate bukwanguyira. Alumtawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola kubanga ate wefunira proti erina n'ekyapa ate nga kiri mu mannya go. Lubadde bakuwe obadde ogula proti ne bakuwa transfer papers n'okyusa ekyapa mu mannya go. Kati bakuyambako paka ekyapa n'okifunira mu mannya go. Kale namba gye ku screen eyo gy'ogenda okukubako balina proti endala mu bitundu ebirala ku ssente endala naye nga proti zaffe zitandikira ku bukadde 10 assets ez'enjawulo twebaza okubeera nga ate mutuwagidde. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge bagamba batya genda e Kasubi bw'otuuka ku bitaala nga genda e Namuŋŋoona we bali era we batava. Bagamba batya nti kakati bw'oba oyagala okubanga ekisenge ekyo kirabika bulungi beekwate. Ky'ogenda okukola kyangu nnyo ogendawo e Kasubi oba kubika namba yaabwe ey'essimu obagambe nti njagala bya mu kisenge. Ate bagamba nti gwali ebweru w'eggwanga kyangu nnyo osobola okubeera nga ate otekayo ssente mpola then bwe ziwera ojja kugenda ku office oba genda ku dduuka lyabwe ofune emifaliso otati kweyagala. SMP Tours and Travel eyo company ekutambuza n'ekulambuza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Canada summer trip eye Canada ey'omu October batandise okubeera nga ate bagipromoting era nga bakugamba batya bagamba nti kakati osobola okubeera nga ate ofuna bakuyambako n'okuprocessinga visa ye Canada bagamba batya otekaya kakadde kamu n'ekitundu ne bakuprocessingira byonna nga wandibadde obyetaaga. Kale nabo bakuye ku namba yaabwe ey'essimu ebisinga ojja kubanga tobitegeera. Kale kansimbe bannaffe bawulana and drain baganda bangabo mbadde nsa mugende mu bampagiire weekend ku lunaku lwa Sunday abalina show abagiyita soyisoyi final egenda kubeera ku theatre La Bonita olunaku lwa Sunday olwa weekend emitwalo gigenda kubeera 2 3 5 ate okusokera nga tobeegattako Pozi na Aromatic Entertainment kuvanga 28 29 nabo bali ku theatre La Bonita customer care tugenda beerawo live ku stage yawo. Florence Nampija Ahmed Rubo n'abazanyi bonna aba Aromatic we bali 3 n'emitwalo 5 era nawe tujja kubanga ate tubeera owaayo ebyo biri awo tumali even okuwandiika kino ekiwandiiko omuwala kiyinza omuleetera ebizibu. You can't be the accuser, the judge and the victim in your own case. Nekira ya papye nnyo okuvaayo n'okucoming to conclusion nti Chameleone is a rapist. Ani yamukonfaminze. Which evidence have you brought on table? I know. To qualify your rapist accusations. Okay? Because also you started the project with somebody. You looked for somebody. You started the project together. You tell us that even before the project started, Chameleone wanted to eat you. Now the project went very well. Even the song is there. Now you are coming back at the end of the project. Which project eno ya luyimba weruli kati ugamba nti they wanted to rape you kwa ebitu byayogerako byatta. Kakati rapist ono lwaki tewabyogererawo nga wakatandika nti munnange byonsabiriza sijja bikuwa era mbadde ndowooza mutima omulungi project eno keeyimirire. But you do a song with the rapist. When do you confirm somebody is a rapist nga tannakwata? Kwibale nnyo. Kubanga omukazi yenna anyway sagala abakyala balowooze nti we are trying to put them down. Naye omusajja bwakukwana kituufu aba ayagala kwegatta naawe kubanga batanoonya maid. Naye ate bw'oba toyagala tekimufuula mubi kubanga abanga Chameleone yakukwana nga mugenda okukola kireka bamulabikira bulungi naye aba yakuleka n'okola oluyimba ne video n'efuluma n'abeere kubanga yali asobola okwebulankanya. Twali tuliddeko wano omuyimbi nga alina omulimu gwavunaana ng'amugamba nti no yankwana bwe nagaana okukola bye yali ayagala n'agaana ofulumya oluyimba lwange temubawulirangako. Waliwo ne bebalya ne bakola. Waliwo agamba nti nedda ne twamala kukola ki naye kati ono waabanga kale yatugambye yalaga intention z'okukukwana kale tugambe n'ogaana n'abatuukirivu b'oku nsi kuno ne mugenda mu maaso n'okukola then what kyekikola ekisigala nga kikola amakulu okutugiza ebyagira. And some of these girls are very cheap. They just want to use the victim card. Kati Chameleone ku linnya ly'ayina can't he get somebody ali better? Because kati akawala nakatunulidde ng'ano these are ordinary girls. Waliwo omuwala agamba nti baamulwa kuba kale ekigizeemuko ate ng'enzola Chameleone atadde oluyimba lwanzigulira ekkubo
in my head I'm like anti omanyi abayimbi be Uganda music industry nayo we yatuuka tokyamanya mazima nabiteeketeeke tuyinza okuddaano nga bali mu stand nga n'okwerya beerya zenna stand gye nayingiramu awo abantu baali beerya nenjingiramu ate nga mpolerezaako omu nabasanga bava mu loogi emuyenga awo nga Mukama neere kazi namala era nange nendisabiriza nemugamba nakulwanirira mukazi gwe kumba oli mu stand njanaffe tuzanyeyo yaffe babiri yagaana nti mumanyi babuloga temulina magezi mweyingiza mu bye mutamanyi olina olugambo wetumalirize emikono gye naawera leero essalessale emikono gyo girabika jazzeemu obwezigoolo yagambye ababaka balinnye ebinyonyi bagenze ku tulipu emikono jazze n'ababaka neso kikubo yennyini agikuŋŋaanya waliwo abalowooza nti ayinayo katulipu kembwe ayinza okugenda ewa madamu sipiika olupapula mbu ne lubula kuba leero yessalessale nekirabikanga egiganye naye abataddeko emikono lisiti bagikube era leero tugenda kufuna lisiti actually na wendabye emikono gy'ababaka ba Nuupu abatanassaako nendabakaawo kino sayimo emikono oba bagifunye oba tebagifunye kitulaze buli mubaka wayimiridde ku buli bw'enguzi kyetufunyemu nga public NRM twekubyemu tooki okulaba oba we can walk the talk of corruption oba twogerako ki njogere ab'opposition abalina okukuuma oluggi lw'essente z'eggwanga kubanga opposition ate yo omulimu gwayo munene nnyo mu buli bw'enguzi era kyovulaba nga obukiiko bwonna nga paak kusase biki ab'opposition obwo be babeera ba chairman okujjayo ekifaananyi kya parliament okukola omulimu gwayo oguli mandated by the law oguyitibwa oversight ka parliament ekola emirimu ena appropriation of money kutematema sente z'omuwi w'omusolo kyenkanyi oversight okulondoola sente z'omuwi w'omusolo ne bayita abali mu executive mu bukiiko bwabwe okubabuuza bitambudde bitya sente muzikoza legislation okukola amateeka ne budgeting kati budgeting erabika yeereese ebizibu sayimo budgeting erina process sigira ebintu byonna bye babudgetinze biteesebwako ku fulo ya parliament naye kino ekya sente zino kyajja at the end ababaka balabika bakiisa kisoboka okuba nga bakola naye tebakiteesaako kyajja ku lasiti kiva eno ne bakiteesaako bulungi nekiyita kati bali kyekibasayiningisizza emikono tebakiteesaako abali bagamba twakiyisa abala bagamba twakiyisa yes bali balemedde kutwakiyisa bano bagamba mwakikukusa nina video otwade ku celebrating mwakukusa otwade ku Heroes Day nekifaananyi kye nafunye nendowooza sente naye kati ssebo sente zino saavisi awaadi siitinga awaadi twebuuza abantu be wakolaganango nabo luli baafa ne baggwawo tebakyazaalibwa olwo nabyogera mu maaso ga pulezidenti naye omukono ogw'okwegabira essente y'omuwi w'omusolo kisusse ffe tunoonya ne wetukuyambira wekiseerense tetulabawo kubanga tuli balwanyi bwe tuteeka ku mulyango n'emmundu tugenda okukulya nga essente zayise mu waya baziwayalinze ne zituuka gye ziraga naye kakati obuzibu bwe twolokedde buli bumu nti ne mu gavumenti waliwo batali bamativu ne mu opposition waliwo batali baki bamativu ate nga be bantu ba bulijjo
kati ekibuuzo essaawa zino oli omuntu wa bulijjo gwe bagamba obukadde 5 oba obukadde 4 nti baabugaba ye agenda kutwala ekyo nti n'emikono ne bwe gitawera kati oli gwe bagamba nti yatwala obukadde 5 yabiryankuza erinnya terigenda kukola ki kutereera nze ekirowoozo kyange lwaki emikono tegibula ne tugenda ali ku floor ya parliament tumanya ani musobya weziba sente baziisa bano abaka abaasayininze zaayisa bali bazaayita bali luddawa kubanze era kintu tekituyamba ffe ng'abantu ba bulijjo mu system eri transparent mu system ey'abantu abakyalumirirwa eggwanga solution yandibadde emikono singa jajjula da nti bw'eba ensobi yakolebwa tuddeyo ku fulo wali ng'ensi eraba tulabe what went wrong because abagamba nti ababaka be babiisa babyogerera mu nkuubo tugere wali ku floor ya parliament n'abagamba wange mwabikukusa ffe tetubimanyiiko tetwabiteesa nako bali mu nkuubo lwaki bano batya ogenda wali ku fulo ne biteekebwa on record kubanga balina proof nti byayisibwa ne bano balina proof ababaka tosobola kukola ati abo bonna ababaka basiru basayininze lwakinyumo naye Simon nakugamba nti ng'ensi egenda okusaanawo oba ng'ensi eyoyerekedde obuzibu beba amateeka okubeera nga ge ganyigiriza abantu buli mubbi tudde abbira mullo abbira mateeka omuntu akugamba kanzije Simon kubbe ettaka enziba y'ettaka ennaku zino omuntu ajja ku ttaka lyo nga lino n'ayiwako matiriyo keera ku makya osangako omusenyu osangako amabulooka n'okwata omusenyu n'ogujja ku ttaka kulirya ettaka lyo nga omusenyu guno engeri gye sitamanyi nnyinigo kangujje ku ttaka lyange nguteeke mu sitoowa wali alijja oggukira eyimenga enkya ogenda okulya poliisi ekuyise bakubanja ki malicious damage wayonoonye bye wasanze ku ttaka eriryo kwe bakuvunaanira malicious damage ennaku zino abantu basiba enzizi z'ebyalo ekyalo ne kyekalakaasa kijja kikuba essennyenge omuntu ayinza n'okujja n'ateekawo ssennyenge ku ttaka lyo ne bakugamba malicious damage bwe bamala okukwata malicious damage ne bakusindika eruzira bwe bamala okusindika eruzira n'ofuuka trespass ogenda okuva eruzira oba ku poliisi ng'ettaka lyo baali fensinze bali ne badduka mu kooti ne bafuna interim order kitegeeza status quo esigalenga bweri ali ku ttaka kati gwe bakugobyeko nnyini lyo kati oli trespass byonna nga bikoleddwa mu mateeka n'osaba omudaga ati ow'ekibanja trespass ku kibanja kyate oli trespass era poliisi nekwata ogwa trespassing ku ttaka eriryo lyoyinako n'ebijja kakati bano bonna bowulira kwabasooka ne batugamba temujja guteesako omusango guli mu koti male mabirizi najjayo n'agujjayo n'agamba mutandise kwekwasa musango naye tunampulidde waliwo yataddeyo omulala kati gwe tosobola laba saidi entofu n'enkya abanga batuufu waki bagaana okujja ku fulo ya parliament weba batuufu lwaki babadde beekwasa omusango gwa male mabirizi nti gwe gubaganye kati yagujjeyo n'obawagaloopa gwe tosobola kukiraba nti eriyo gurupu emaze okutegeera nti erabisiddwa nze siwagira Bobi Wine siwagira opposition naye ku kyobuli bw'enguzi singa palamenti yatudde dda kwate wali agenda kugamba nti ekitiibwa kya palamenti kigulwa ssente eno palamenti ya 11 tubadde ne palamenti esooka ey'ekkubi ey'omusanvu ne palamenti kigyogamba nti abantu beewadde service award zejambulire yejo abakulu ba palamenti singa award zino baziwa executive oba judiciary ne bano bennyini abakola omulimu gwa oversight because wetwogerera ku bakamisiona buli kamisona bamuwe emmotoka 2
ogateko neye fact honorable Lutamaguzi yabadde abyogera n'agamba buli commissioner bamuwa kadi y'amafuta abeera ne kadi z'amafuta ezo ofisi ya commissioner nga wagitunuulidde nebyefuna Saimo tebasobola kwewa ssente ate ne bamala ne beesiima ekyokubiri meeting mbu eyina kyonna gambye nti process eno nga wafunye agikunnyonnyola meeting gye baatulamu okwewa minister wa finance yalina okubeeramu ne prime minister nawulidde gundi abinnyonnyola ono yali RCC gundi bulola yabadde abinnyonnyola ti mu minutes ze baasayininga batulage ku ministry ya finance nga government yeekomitinga okubawa ssente ezo kubanga ssente kituufu baazifuna naye ekibuuzo baazijja government yeekomitinga kubawa ssente minati eriwa egamba nti finance yakkirizo zibawa kati ebyo byonna bibuuzo toba twagala tudde ku flow nze naye mbadde esatudde ku flow TV zonna zizagenga tuwaye kutogikwatako kawungezi kalamba kubanga ekintu kino kitadde nontonule palamenti yokka ku meezaani nekitadde n'ebibiina by'ebyobufuzi ku meezaani nti ddala omunayuganda akyafuna mu demokulasi ono ddala omunayuganda ali e Masaka omunayuganda ali e Mbalala omunayuganda ali e Bukomansimbi palamenti eno etuuka okuba nti abagifuga beewe ennusu ekyali kwa every institution bagiteekawo lwa munnayuganda buli kitongole kyolaba kyateekebwawo okusolovinga bizibu bya munnayuganda si bizibu bya bakamisiona kakati mwe abakutte munva ne mubba enva tukyasobola obbawa ekisumuluzo ky'okukuuma emmere ku pate ku mbaga kyova olaba oyo omusajja oyo gompadde oyo omusajja musirikale eyagambye pulezidenti ebintu ebyo nti sebo pulezidenti kisusse olaba gye kiva mu palamenti amagye gawamba gatya gavumenti amagye okutandika okuwamba gavumenti buli woowulira nga abaalwana bannazirwanako buli woowulira nga abali mu magye bakugamba ow'amagye ali mu barracks asasulwa emitwalo 4 abaana be tebasoma yayina emmundu kwa emmundu gavumenti nga gyasoma amawulire nti mu palamenti kyekyattisa Bene Kiwanuka Maria Mungu ajamugamba nti pulezidenti alagidde oba yali amin tujja abantu eruzira ko Bene Kiwanuka ga Maria Mungu nze nge yasoma amateeka nina bbawa beyiro wano mu kooti so si kubajja bujja luzira obatwale nga tebayise muki Maria Mungu yalowooza Bene Kiwanuka anyoomye pulezidenti kali munsi omuli abatategeera bafuula obutategeera nga ge magezi ekyamazima ddala Saima abasajja bano batuzannyidde ku bwongo singa tetwabitegeera ko bintu bingi nnyo bikokoseddwawo mu palamenti abantu tebeewa obusiimu ne biyitawo ng'ensi tebitegeera bazigenze zikula mpola zatandika twagwanira okuwewa ssente ezo ekyokubiri tezaayisibwa kigenze kikula okutuuka eno kitegeeza nti tekyali kiriya male mabirizi n'atuuka n'otwala omusango mu kooti mali yali yagutwala nadda ne tutabifaako ne bamwekwasa ati kati tetujja biteesaako kati biri mu kooti kati bamaze era ne basindika omulala aloope lwaki bateekayo bwe injunction buli kaseera weebale nnyo waliwo kye batangira kubanga emikono gino giwera atulaba tekitegeeza nti nno ababaka bagenda kugobebwa wabula kiba kiwalirizibwa sipiika okuteeka ensonga eyo kwoda pepa eteesebweko bweteesebwako era tekitegeeza nti nababaka bagenda kukola ki era woolaba ababuulereza ababaka bano bentunuulidde ababuulereza abanyaga era Katonda atuyambye Saimo okumanya opposition ya Uganda weeyimiridde ne gavumenti ku nsonga z'enguzi eri ababaka b'opposition abatannasayininga ni bangi naye nga mu ggwanga ki
omuli opposition etayagala kuzza biliyoni za sente zino anti kiri kittiramu abaabwe kakati ebyobufuzi bizanyibwa ku baffe awo ate olaba nti eggwanga ligenda Trump bamututte mu kooti ne bamusingisa emisango gyabadde egisoba mu 2 si former president wa America kagama mu American system bonna Trump bamukyawa so kuno kugeza twale ujikala kwe babeiringa basajja balaba bamwa billion zali 2 ne tujja ne tuwogera basajja balaba mu wadde ali mu business zammwe nze natidde American system n'aba security service be bamukuuma SFC ya America yasigadde bweru nemugaffe Trump wano wetukola ki wetukoma kati osigadde Donald Trump weyimire wali mu kaguli lwaki tewabaddeyo baffe bajenobe kyabuli omu Trump yamukyawa waliwo ensi system ezirina okukola kuno kugezesa Uganda nti emyaka 6 tuzimbye obumalirivu nti system yaffe bwekola ensobi esobola ogitereeza. Do we have to wait for President Museveni ne executive otereza ensobi za parliament oba parliament yennyini erina okutereza ensobi zayo zebeekoze nezikiriza? Kakati tuyite speaker we Kenya kikulagira ddala obunafu abalowooza nti parliament tekola nsobi era eriyo ababaka abalowooza nti parliament yazimbibwa mu ggulu era n'okubyogerako wano batuvuma ku ssente ezaffe abo abatubuuza ebyo tebategeera toteekamu abo batategeera olulimi ababaka be bakozesa tetutegeera balaba baatuuka bamala naye ku ssente ze mu nsi etalina malwaliro mu nsi etalina masomero ne wabayo omubaka w'opposition yagamba nti okuteeka omukono gwange ku kiwandiiko kino tuddeyo ku fulo ya parliament ensonga eno tugiteeseeko tayagala era asigala agamba nti nze omu ku bakaminsona twasoma naye ku masakeses obi wange nanditeddeko naye obi ki kati gwe yawukanirawo ne President Museveni ayagala mutabani wa amasikire nti Uganda yansikirana oba okyajjawo amaanyi nga President Museveni wasonyiwa ababi n'atula naga gundi ono yatuyamba mu lutalo kale wadde atutte zino naye tugende ki ka naawe argument gyoyagala okuleeta ntwana lebo Mpuga mukwano gwo mwasoma naye kyovula tojja teekako mukojo ninga oli ku nsonga eziruma abantu kale bano ab'NRM abaffe basiba bayimba corruption. Today we have an example whereby we want ministers to see where cabinet belongs. Cabinet ya President Museveni laba minister abameka 82 inako banga MP belinga abameka tuweza kama 10 ngana banji where are they? So kasayime ensonga eno era bonna abawagira struggle n'abasindika ababaka mu parliament buuza omubakawo nti honorable eryo se babagaye bote bajja kusayininga enenzaga avuddeyo n'aga nsijja sayininga abeera beto okusinga ansirisa obusirisi eyo so opposition. No, it is okay, at least yavudde agenda waliwo abasirisa obusirisi avuddeyo n'aga nsigenda kusayininga at least yensolo era tetubazza kati eyo ndowooza yaba bawulidde ensonga eno etulaze mubaka kigoyina okulonda mu 2026 bwe kibanga Bob Wine y'omu ku baatandika ensonga eno ketumwebaza kubanga ebintu bingi nnyo sayimo omanyi bagamba nti mu ggwanga lino ignorance obutamanya kikuyambako obutanyiiga sayimo nga tugenze deep mu systematic corruption yali mu state omu
abantu bandinyize ne beekyawa n'olwokuba nti ensi bagikuumidde mu ignorance mu butamanya tubala tetunyiiga naye ng'ebintu bino bye tugamba nti ne tubyogerako wano n'okwata ku ssimu yo olunaku lw'otegeerera nti bikwatako lwe lunaku lw'olitwalako omuntu wo ng'ali bubi omusawo n'asooka gamba siina gloves omuntu onaakufaako lwakuba talina waazaalira n'akufaako kubanga talina waazaalira sayima olunaku lw'oligenda nga weetaaga musaayi omuntu waafunye accident yeetaaga musaayi n'otuuka muddolo ne baga nti kaakati ambulance eno teriimu mafuta ne baatwalako ambulensi ya pikipiki buno butukutuku mu kyalo ekimu batwaganewo sayima olunaku w'olibeerako nga omaze okukola ssente zo ozifunye oddawo waka omubbi n'akusanga nina omuwala we ewaffe wembeera ewaffe ekyengera mamange gy'abeera omuvubuka yabadde atambula n'omuwala sayimo ne babakuba ababbi babakubye omuwala simanyi oba anaawona kubanga eno yonna paati bamukubye ekintu ku mutwe naye lakire naafu omuwala mu baamukubye ayinako omuvubuka w'oku kyalo gwe yalabyeko kayamuyise erinnya nga tamunamukuba kati ekyabakubisizza okwagala okubatta banondoza bategedde abakoze eki abakubye naye nga miitingi z'ekyalo bwe zituula eza security tibannange chairman atuyise mujja twogere ku byokwerinda by'ekitundu koolwo tojja olina ebyokukola ebintu ebimu tubibuusa amaaso naye nga bikulu so ku lw'obulungi bw'eggwanga lino n'ekitiibwa kya paalamenti ekibadde kizimbiddwa okugoba bakamisona banasi kyekizibu naye tulizaawo trustee paalamenti abantu ne baddamu ne bagiwulira leero singa tukuba akalulu mu amaziza ga gavumenti 3 executive legislature ne judiciary nti institution kyeyina okuvaawo abantu bayinza okulondako paalamenti ko paalamenti mwe muli abantu betwasindika okututesa paalamenti ekola bannayuganda bye baagadde kyova olaba ne mu age limit ababaka babawa consultation badde mu bitundu byabwe babuuze ku bantu kati ababaka abaganya okusayinza kakati ababaka bo bakolera ani eno tekyali official kya parliament maybe wali yamaze okukiteesaako this is parliamentary work gino gyonna mirimu gya parliament ate babikoledde wa kiseka emikono baginoonyeza wa kiseka ababaka bano bakolera ani bakolera ani nze kye nebadde njagala kyoteesezza paalamenti etuule nze ku lw'omuntu wabujo abantu bategeere ekituufu kyekiriwa tuyinza okuba abasajja tubagamba babba sente z'eggwanga nga tebazibba n'amanya gaabwe gasobole kyekugambye nti amawanga gali ag'abazungu sayimo kye gatusinga institution yennyini etereeza ensobi zaaki kyova olabanga bwe bakuloopa nga oli mu poliisi nti watulugunyiza omuddugavu poliisi ya America giveemu naye wano tetusobola kubanga we have people who are bigger than the institutions. That's the problem we having. Nti efe kubanga ye tasobola kukola kintu ekyo to resign tetuyina method oba tetuyina kintu kibayita nswadde era kati kalandekulire wallahi ya Mungu singa ensonga eyo ebadde mawanga gakulakulana nga Japan leero South Korea paka General South Korea yomu kubali baletinga South Korea muwala we yali president ali mukomera lwakujjako samusanga nguzi awo tegerera nti kati ensi ekulakulanye wantu kyali
Neka kati mu nsi nga people are bigger than the institution. Nga parliament eyagala kulambula ddwaliro ly'erubowa lyetaddemu trillion ne bagasooka ogenda olaba IGP akukiriza. IGP lwe yatandika okukkiriza parliament okukola emirimu gyayo egiri mandated by the constitution really. Nenga police esobola okukkiriza abategesi b'ebivulu, police esobola okukkiriza embaga n'enigena ne zigenda mu maaso. Ne parliament ng'eyagala kukola omulimu gwayo ogwa oversight tebakkirizibwa. Era balina kusooka wa IGP. Mande tulugifundikidde nno. So n'olwekyo kyannaku sayimo nti eggwanga lino mwe tugenda okukuliza abaana baffe Uganda eziddwa nnyo emabega si lwakuba nti abagezi tebaliiwo, si lwakuba nti Uganda ebadde ensi njavu. Uganda terina mineral gyetayina. Uganda etudde mu center ya Great Lakes region. Wano tulina sand. Uganda yensi gy'okwata ekijanjalo Simon okisuulawo ne kyemeza kyokka. Naye nga Isirairi etudde mu ddungu etusinga okulima. Isirairi eryawo mu ddungu kasi katono kenkananga Karamoja. Laba output yaka mu agriculture. Nguzi yezizza eggwanga lino emabega. N'abantu okulowooza nti first of all they are doing this country favor. Bayamba liyambe. Sayimo ogenda ku police olwaleero okulipotinga omubbi nga bakuyamba buyambi. Mpozi omubbi aliwa nti abazibidde wali kibwe wantu awo nawo babbirawo nnyo abantu saki nga police lwaki temukozesa eno wansi Mweraneka kunenyago. Nebata police enenyago biddwa. Ekizibu nammwe kati Lwaki temuyiga lwaki temuyita waliwo ababbi kwane n'ogwasembayo afande. Isn't that the street where the other man was beaten? Lwaki temuyiga. Yejiye twayogerako ekyo bwana obubba bawana buwani. Banayi those boys. Uganda ensi yokka police wegana ogenda ewantu. Tubabuulira Abannayuganda mwewale ekifo. Those boys are dangerous. Ababbi beeyongedde. Kale Junior. Tweyaza tweyazeege. Kikwasa ennaku. Mu bitwale nga mu bitutte ebigambo ebyo osobola bikozesa as you wish. Naye ng'ekiri mu bantu we baba bali bambi ba commission center bazeewa mu butuufu kiveeyo onoli kusaba tulete mu kisaawe parliament onaleete n'onaleete kwana njagala ko nina abantu benjagala baswale kunjagala ko lutamaguza aswale kutamaguzayo gere kati obuzibu bwe tuyina parliament tennagenda akodi speaker yakyalako ku desk eya honorable Sekikubo naye n'alaba kuki ku mikono namugamba if it is brought on the floor alubichi Newton mubino byonna deputy speaker yasirika teri taina kyayogera mubige ya deputy speaker he kept quiet abantu baganga bwe wasirika sirikira ddala tugenda okulaba chief whip nkulaba leadership ya parliament ye chief whip agamba honorable Sekikubo nti Chichamu. Kyokka ekintu kyagamba nti kikyamu nga kifuipu abe n'alembo basayinize ddaba bakabe. Tuba tulyawo zireeta honorable Namuganza a cabinet minister. Olaba confusion. Ye honorable Namuganza ganti buno buli bwanguzi. Kwalabuza wipu nze bali bansanctioninga wali. Gwe wali wati yamugamba nti woba byokola bya president. Nze we bali basensalinga waliwa. Okutegera kye bali bakola kikyamu. Ti president ajja kisayininga. Today we tuogerera is a Monday cabinet yetudde because cabinet etulalwa Monday. Honorable Namuganza ali ne president mu cabinet chief whip taliwo kati tugoberere byani. Anti nayo tutukana saazi no Emikono jenna we era tujja kubuuza ama president iwaki yakuba busimu nga waabo kuba bulijjo. Tokimanyi nti institutions zikola independently. Parliament is independent from executive. It is. Kati goyagala president alabikenga ate ya lwanisa namba 3
twanti abasegwa Honorable Nabanja waliwo omukyala Manerendo bayamuwola sente Manerendo nayagala okutwala ennyumba y'omukyala omukyala ali munaku naye kubira endulu ku NTV Honorable Namuganza yakuba oba ku police oba luzira omukyala bamuti Chief Justice n'ayomba namuga Prime Minister toyina buyinza oba omulamuzi oba yasindika omukyala mukomera Prime Minister n'abiyingira n'agenda n'amugjeruzira tekisoboka ne president asobola kikola tajja muntu luzira alina kukomawo mu judicial system ne bamuwa bail at least communicate bakomewo maaso g'omulamuzi amuwe bail kati Chief Justice kyanyonyani Prime Minister so kale for week etandika butandisi that is our first upload today. Hopefully we are expecting Haji Kazibwe couple later kusawa nga 2 neba fachi ne Segawa do not meet that upload Segawa namulabi amuvuma mboka pentegera era ya couple kangende wa couple amembulire ddala entegera yeri bwetyo